mwebale kwekumira ku mukuto gwa Uganda Lifestyle nze Segabo Mulishid. Mu bufumbo ebiseera ebisinga mubeeramu okusoomoozebwa naye olabanga obufumbo bw'olimu mulimu okusoomoozebwa okutali kwa amaanyi. Mukyala guma musajja gwandaba wali badde oguma kubanga abakazi n'abasajja tusanga ebizibu eby'amaanyi mu bufumbo, tusanga okusoomoozebwa okw'amaanyi mu bufumbo. Akati ngenda kubeera nga nkulaga abantu biki bye bayitamu mu bufumbo bwabwe. Bwe tutandikirako mu district ey'e Kayunga, Gombolola ya Kitimbwa ku kyalo Wantete, waliyo omwami awo nonno ye naye yagezaako okuwasa abakyala babiri naye kye bamukola. Kale mu mbeera nga bweri Emmanuel Lwambuga abadde yakamala ne mukyala we emyaka 13. Ono yamufuna nga akyali muwala muto, muwala yali myaka awo 18. Omuwala ayogerwako ye Nakyagaba Fiona myaka 31. Kati n'asalawo aleete omukyala namba 2. Omukyala namba 2 mu kumuleeta yamuleeta ataawo waka ewali ne mukyala mukulu. Benereta Nambwere ye kasaba amugamba jangu nkwagadde kankutwale omufumbire yakkiriza. Era mu kutuuka yatuukira mu ntalo lwa nsonga teri mukazi ayagala kumugattako. Mu mbeera bwetyo omukyala yagamba ennyumba okubeerawo kwayo ntuuyoze n'ebirala. Era agamba bingi nnyo byasobola okubeera ng'akola okulaba nga amaka ago bagabeeza olwansonga omusajja yali takyeyinza kubeera ng'akuba bulooka. Era ono n'atunda ebisolo bye kusobola okulaba nga bakuba bulooka. Era bingi nnyo byasobodde okubeera nga nnyonnyola byateeka ku nnyumba. Twala omufaliso n'atwala ekikooyi ekyaddiridde ekivudde awo akutta abaana bange yabanzijjako. Nasanga yatenda essaaki ettaka ne mugamba tukole ki tufune abafulumya. Nangamba sirina ssente ne mugamba ndizi yange yakola ki yazaala. Kangambe mama yatunze olubizi tukole ki tukubise. N'alina omusajja gye yaleeta n'akubako ebbulooka ntono n'afuna abalala. Ate saawa eno kati aŋŋamba vaawo singa kye nakola naawe anaagattako n'ekyokumukubanga mu nnimiro ye nga nkubanga ogw'okulima. Kati ye omwami Emmanuel Lwambuga asobodde okubeera nga yeewozaako ku nsonga y'okutulugunya omukazi. Era waneeno akyogeddeko ati nti nze omukazi mbadde nga simukuba okuleka omulundi ogumu lwe namukuba ng'agenda maaso n'okubeera ng'alwanagana ne munne ng'ate ekibalwanye kitono nnyo yali gaali. Kale ebigambo bye bw'ati bwasobodde okubeera ng'abyogera. Namukubako omulundi ogwo gumu mu myaka gye tumaze naye era ng'akoze eki bali kulwana n'enzijja kubataasa. Bali balwanira gaali yali alwana n'oli. Mukyala wange n'akwata empaanyi n'agenda n'asimba mu nsonda z'ekitanda. Bwe namubuuza kitegeeza ki yagamba nze sibimanyi. Wabula natandika okugenda nga nkola ki neekengera emmeeme yange neekola ki neeguba ng'ebyali bijja okukola ki okukolebwa. Nange ne kintuma n'enfuna omukyala omulala. Ye omuwala Benereta Nambwere alwanya baneemu, muwala muto ababeera bakyalwana amaanyi babeera bakyayina, alaga ye mumalirivu okubeera n'omwami we. Dalo ne lutandikiraawo okwenyola ne kuvaawo simanyi ndi mulogo simanyi ne twevumavumamu ebyobujja naye ze saakitwalanga nsonga nekola ki nenzira ku byange. Kati akwasaganya ensonga z'amaka n'abaana mu district y'e Kayunga nga ye Collins Kafeero. Ono abagambye mwami Emmanuel Lwambuga bw'obanga owulira mukyala wo owokubiri omwetaaga muzimbire walala wano mugjeewo kubanga ekinaddirira kujja bbeera kuttiŋŋana. So wakati n'ebigambo ebyo abasajja kye batamanyi nti omulembe ogw'edda ate si gwe gwakaakati. Kituufu
mu myaka eyo egy'ensanvu 8 abazadde baffe batunyumiza nti wabangawo amaka nga abakyala bafumbamu 5 n'omukaaga n'omusanvu ate abamu nga babateekana mu nnyumba etya emu ab'ekisa nga mugabana lujja buli omu n'ennyumba ye. Kati ku mulembe guno eno mujjukira omwami Ssaalongo Nsiko Nnene oyo yagenda maaso n'okubeera nga agattibwa oba awasa abakyala 8 olunaku lumu. Mbabuulira bona ayagala okukoppa ebintu by'abantu abamu ojja maliriza nga obulamu bwo bulugenze. Saawa zino obutabanguko bungi mu maka. Abasajja bali ebintu bye balinanga ng'ekyamazima naawe osobola okumuwagira okusobola okulaba nga abeera n'abakazi abasukka mu 2. Wasanga ng'omusajja ng'alina ettaka liri eyo mu yiika 50 wabeerangawo n'abalina mayiro y'ettaka. Kitegeeza ng'omukazi omu ne bw'onaazaala otya tosobola kuleetawo baana banaafiiringa eryo ttaka. Tosobola. Kyakubiri nga n'ettaka ddene temusobola kulima. Kati bwe baleetangayo abapakasi abatonotono gw'omukazi n'abaana bo nga mukakkana ku lubimbi nga mulima emmwanyi nga ye atunda bw'agenda okutunda ddamu na mugole. Okiwulira? Kitegeeza ki abasajja baabanga ne ssente. Abasajja baawanga abakyala baabwe ekitiibwa ate n'abakyala baali bamanyi kye bayita obufumbo era nga batya babba waabwe. Gwe musajja gwe andaba nga tolina ssente nga ne gw'olina tosobola kubeera nga omumatiza n'ekyo ekitono ky'ofuna ate n'ogamba kino ekitono kyatasobola mumatira nakyo kamugatteko omulala bakigabane ojja kufiira bwereere. Eddiini y'Obusiraamu eteekawo omwagaanya omusajja okuwasa okutuukira ddala ku bakyala 4 naye ku kakwakulizo bonna olina okuba nga obawa kyenkanyi. Kitegeeza ki? Igwe atasobola na kumatiza ono gw'olina ate ogatteko owookubiri olwedde onaajula agamba talina ngoye omuyisa bubi n'embeera si nnungi ng'oleesa omulala wabeerawo kyekubiira. Ssaawa zino abasajja obalaba ekimuwasisa omukazi owookubiri olwo nga mukyala mukulu amumma obudde, kyakubiri nga n'obuvunaanyizibwa abusuula. Kyekivaamu musajja kumunoonyeza wa gy'akolera, okolera wa ku paaka, mu dduuka oba mu kikuubo ng'amataayi bagakukwata n'okuswala ng'oswala. Abakyala okuva olunaku lwategeera nti olina omukazi owookubiri otulo ng'obivaako, kubanga ssaawa yonna oba weeraliikira nti alina ekikyamu kyayinza okubeera ng'akola. Kati gwe bw'ogenda ku biri bye bakunyumiza nti edda abasajja bali bajjanga n'omukazi ate n'agamba ono omulala nti tegekera munno w'anaasula, tebikyaliwo. Emmere yakugula, school fees abaana balina okusoma n'ebirala. So mufube okulaba nga muwa bakyala bammwe ebintu ebibamatiza era mubeewo n'abantu abasobola okubawolereza. Lwaki? Oba ofuna omukyalo ow'okumeka, owookubiri nga n'aliwo at least ko ali yaddeko. Teri mukazi ayinza sanyukira kumugattako, naye at least ko mugatteko nga waliwo embeera gy'olaba eri yaddeko. So si buli muntu kulaba ng'akusongesamu mumwana naye gundi oyo ekintu eky'obutemu bwe kityo ekikola atya. Edde tewaliwo zikalina, tewaliwo mmotoka nnyingi n'ebirala, ng'omukazi bitono nnyo byasobola okubeera nga yeegomba. Ssaawa zino omuwasizza tolina mmotoka, ssente tofuna, ka TV tolina, n'ebirala tolina n'amasannyalaze tonnasika, kikyaba kwegombako. Kati ebimu tebyaliwo dda nga n'enviiri saaluuni bino smart dryer biki nga tebiriiwo, ng'oli kasaabeerawo n'akaviiri ke oba kakati kamumala. Ssaawa zino eno abantu basiba enviiri za 20, 30, 40 n'akakadde gyeziri.
buli watulako ne banene abanga bafanako bulungi goyongeramu kulusanya ate mbu akugumikiriza n'ebizibu byo n'ebibi byo okaseeko ekirala ekyokumugattako. Kale sivumirira balina bakyala bangi naye ate ndabula abayingira omuzannyo ogwo ogw'okusajjalaata n'okwagala okwefuula bassemaka nga tebannatuusa ng'ate ne bakyala bamwe bababeereddewo n'embeera temunnagivuunuka ate ne mwefuula mwegendereze. Nze Ssegawo Rashid.